Giving a woman 50k after a date night is not it, men. This is the kind of person you invited on a date. Men, please plan well before inviting a woman out. Plan. You guys should know that these people prepare a lot to come and see you, and you don't appreciate them. For you, how heartless are you not to appreciate this person? We are looking good for you guys, so that when you walk out there with me, I'm presentable. Toswala kunkwe kwa behind the tables. We are hardworking women. Twekolera oshitegeera omuntu agenda kumanyira agambe mbu enviri zoyina za Emitwalo Essatu. Nenga bottom line, omuntu wabanga azze ku date ngazze naawe oshitegeera na kuteekamu effort ye, they deserve to be appreciated. Media kwoli amanya Kalulu munnamu tebituli wano ku Serena tugenda gibalambuza yonna kati wano wetukoledde kati wano wetuyita downtown Ivan White Basement. Basement yes. Basement yes na downtown. Tebera downtown. Serena sigala Serena. Serena. Serena kutochimanyi? Yanjawulomu. Buli omu akimanyi nze singa okunsanyusa buli kyetogerako. Buli omu aba akimanyi nti gye kiri. Akola batya? Abali wabbe, ekyo gwakyogedde. Ekyo agayo muno mwewunza yakyogedde. Gwakize. Anti gwe gwasoso kyogedde. Kyekiriwo? Tewayi kyekiriwo, you okay? Kulikayo mushyo spark kumacha. Bible erietya. We are doing good. We are doing good. Nawe girabo okimanyi. We are doing good. Nawe tokimanyi. Tewayi kyotamanyi. Munsere no buli kimu mukimanyi. Naye baba bwakeredde nga bosabudde soka tudde kugwa omuntu gwe nga gwe. Spark kumacha ogirabo otya? It is a good show. Yes. Obuzibu obulonde kati ogibuuza nze obviously ngenda kuwa the positive side of it. Wanya oyinza okuba n'omulimu ng'ogwinamu egundi naye gwe nga gwe mpa positive ayagala negative ajja. Nedda negative gye nali nnina iyo yaggwawo kuba nti kati obudde bwange bwakyukamu nti kati nalina kati okukeera ennyo omuntu yali yasula ng'akola kati ebyali birina okuggwawo ate ntandika okukeera n'ekyo kyava because I'm now used. The positive side of it is we are engaging with the crowd. Yes, and the show is making me look responsible. Nuli wali osulanga mbivulo naye kati. Sikyasobola genda out ku Sunday. Wengenda out ku Sunday ngenda misana. Komawo kiro. Ati omuntu akupangisa nga wayina oba ayina woyagala oyimusinge ku Sunday. Ku Sunday akasente kasigala kasente. Kyengambi so agenda out ku Sunday. Newe kaba kasente. So ogenda n'enkola. Ogenda n'okola n'omala n'okera. Nimala n'enkomawo. Osumagira mu show. Asisobola ku Lwokusatu nga nali nina night yawo ku H2O naye nga bwe mmala n'enzija ne bakamu 1 hour ne banona n'enkomawo nga sisumagidde nga vibe esigadde ey'emu. Kati wabimanyira? Nabimanyira naye lwakwayo Wednesday sikyagikola. Just sabikowa. Just in life you have to get priorities. So I just decided to concentrate on the morning show from Monday to Friday, and then ebisigadde mbidde mbikola ku weekend. Naku zino bangambye osabula nnyo otandikire wa Mr. Liono. Naye lwaki abantu ba Kim na Winnie? Bakimu na Winnie? Bantu ba Kim ne Winnie. No, we're all commenting about Bebe Cole's list, and that comment came out, and I said it. Ogambo kyambu Mr. Babitusi actually wabagasse bonna Babitusi naye bakola batate basawa kwenkana Bebe. Lwaki okigeza? Bagasanti. Lwaki okigeza? Buzibu ki naye? Sina buzibu by the way with anyone. I don't have a problem with anyone, but everyone is entitled to their opinion. That is why Tuti yange gye nakoze, I didn't reply anyone. Because everyone is entitled to their opinion. And I like the fact that never be to sit about responding. Because everyone is entitled to their opinion. I am friends with Manager Enoch. Yes. Manager wa? Manager Enoch. Chimanyi yanyigira. Yakubira na kasimu. Yansindikira message. Tasobola kuyomba abantu tebayomba. Bonna manager wawe n'abayimbi tebayomba. Yasindika message nga agamba. No. No, he just said hi. Nange nemukamba hi dear. Nkwagala nnyo Manager Enoch. Nenga lumazo by somewhere God. But everyone is entitled to their opinion. Those people are very good artists. Yes. Naye nga onyiga nnyo ku neti. Okuba kunyiga. Ekitegeeza kintu kye bagamba kituufu. Amazima galuma. Tusigali mazima. Sogedde ku ekyo. Just njogedde general comment.
nti namazima abantu boogera ku mazima galuma kuba kati bw'oba oŋŋambye mbuno ndi mukambwe nnyo ku net nga nze njogera bintu ebiri mu real life ate bw'oŋŋamba nti no ndi mukambwe basitaba bikwatagana weeyogerera bibyo soogera byange njogera real life stories yes soogera byange kyogamba tuki nabadde njogedde yange napanze empange kati singa okibugera ku makya babitusi ne bakuyita obeere MC osobola obasinkana wini success kiki wini kiki nkiwulidde nsobola kuba nga ziba ssente naye nga babitusi ne bebekulu ani asooka okuyimba kale naye okimanyi okuba tulina kye tuyita okuba impola mpola nedda siri kukuba olabamu abagezi ebintu omuntu aba ayogera kirala namwe ne mwogera kirala enkolaganayo ne bebekulu eri etya nga kuba oyinza okuba nga ki waliyo omugaati oguliko bulubani anedda mukwano newomubuuza kati ayinza okuba naye andaba bulabe ku neti ayinza okuba tandabanga nako newomubuuza just wayogedde mazima gonoobireka because we talk about things people talk about you get my point like I said the tweet I made that went viral was a friend situation and I brought it on my oshitegedde ekitegeeza nekyo nakyo kyenapostinga nsoko ginyonyi kyava kina gye kyava obeereyo n'owulira bintu byo n'ogamba nenze kankitegeeza we be conversing and one thing I know if someone comes out and brings out real stories kiba kikwata ku buli omu waliwo omuntu out there ali akiyiseemu yes soko nsomere soko gisome abantu bakitegeere bulungi ate njagala nagisoma mu ngeri gye nagiwandiiseemu giving a woman 50k after a date night is not it men. What is 50k to a woman who came wearing an outfit worth 200k, makeup worth 70k, an Uber of 30k, plus her time, all just to come meet a man who is going to send her back home with 50k. Men, please plan well before inviting a woman out. Sebo buzibu ki obuli awo nze just ngamba bugambi nti obuzibu buno ne bubuno nze nkunnyonnyole obuzibu obusooka buli ku 20k 200k bwobuzibu obusooka engoye gye ziringa dress ya mitwalo 3 mukwano naye bagamba engoye z'abakyala tebaziseera nnyo eziriwa wala batagula downtown oshitegedde wala bagula mu boutique wala bagula ku Gashlax oshitegera abana betekamu sente bro ate abana bambala engoye nakugamba I bought my dress from at Gashlax nataginga I bought my earrings from Victory oshitegera abamu Daf Kayondo oshitegera nataginga I bought my shoes from Primtos oshitegedde. This is a kind of person you invited on a date wabadde omumanyi naye omuntu ali agenda kwawula atya agule eyo oba ali worth sente ezo n'atali worth kati laba omusajja bompita ku date for the first time because my tweet talks about someone gwe weegombye jo and you take them to a date because you want to woo them, you want to show them your interests and everything. When I look at how you've come to meet me, I appreciate. What do I do when I appreciate? Buli omu akimanyi wano sente zezikyasinze omuntu osobola omuwa emmere n'omuwa kine kasita omuwa sente kyawukanamukko okitegedde. That is what I meant. waba kyayina ekyetaano ekyo nga kyayina mu that is why I said men please plan well before inviting a woman out. Plan. Tebakomedde ku musalaba mboba omuwala gweyagala okwana bati mutute ku date simanga tagenda kukiza tewali agenda kukuba miggo naye ekitufu kasooke nze kuba n'abaakuzeemu Asani Kasinje afande retired yagambye ki mumanyi yagambye if you can afford all that then pay the man instead. Ekyo kyenkugamba nti buli omu tweet yagifunye lulwe. Yes, and it's okay to have your own opinion because that was my opinion. It's okay to also have your own opinion. Sinanze chova sina gwe nazem because everyone is entitled to their own opinions and I read all the messages. Yes,
naye message tekuli message n'emwe kuwagira eraga nga oba tugambe ne tukuyita kwocha wayocheza waisemu the 2695 comments zonna. Thank you so much. naye zisinga ziri negative Anti kati awo wenkugambira nti truth hurts. Ate oba oyagala kumanya nti waliwo ensonga egenda mu maaso mu community gyogereko going viral. You'll know these things are happening and it is okay to talk about things that are happening. Oshitegeera era abawala nga muli eyo nga mwine ebintu bye muyitamu nga mwagala tubyogereko discussing ku social media, you can send them in my inbox. okay. It is okay, I can always tweet about them. Kirya yugi nakuddamu You don't need another man, sister. All you need is a job. Oh yeah. How does a job Kiria, how is a job connected to you appreciating me? Because chogamba kati job eyo egena kumpeerawo salary, I compensate for the dress je nakugulidde okujja kwambalira nkulabikire bulungi. Anti abasenga bakivunudde nga gwe bankitwale kankyogere nga bwe kiri we bakivunudde. Mulimu yaposinze n'agamba mpozaawo ng'ofuuse malaya. Kati buli omu nakitwaliramu eyo ango. Wogenda omusajja kitegeeza obogenze ng'omwagalako ki sente kitegeeza funa omulimu inside of Gendo kuba oluseeke. Wamma njagala njogere ku baami njagala njogere n'abaami abategeera kye njogerako. Nti bw'oba ng'oli awo n'ogamba Bambi. She accepted my invite and she didn't just stop there. She went an extra mile to look good for me. Aleme kunswaza. Yo musajja agenda okuwa sente. In short, ebanga tip. Oba abanga gamba, let this money, in fact, this is the perfect way. Let this money compensate for what you used to come and see me. compensation. Iba compensation. Tebera prostitution. Now, omanyiro achi abantu abasinga bachintabrizing up prostitution because nalabye immediately after it was trending and then prostitution was trending because everyone interpreted it differently and it is okay, dear. It is very okay. Nze nabale njogera nabo bakitegedde. Because the shoe was fitting and they wore it. Abagado kitwala obulala bakitutte bulala and it is okay. It is very okay. Nze sina gwe ngana. You can say anything you want. Babudo ne bakola ebifaananyi bingi about me. It is very okay. Era ekifaananyi kino mbadde njagala nsooke kiyiseemuko waneeno. Ekifaananyi muntu tuyita kwambula. N'akwambula. N'atulaga wali oladdeko edisooko yali ya mmeka. Kansooke nteekeko wano manyi nina amasimu ma. Edisoko yino edisoko gy'oyambadde yali yammeka wala obanga bayakakaaga. Bambi, no dear. Ono yakikoze namulabe yabadde musajja. Okitegeera. This guy, it was a guy, yeah. Kati toso agamba musajja kujja kubala ngoye za mukazi mpozi nga azitunda. Ate wabanga azitunda. Does he sell the same price with where I buy from? Okitegedde. Ate ayinza okuba agulira mukyala we. Agulira mukyala wandi kati mukyala wayinza okuba na test yanjawulo ku yange. Ate nga newe tugula wanjawulo. Kye nagambye kunvirize nnina depends ogoyinza oba omusibira ku Emitwalo Ettano. Nze ngo wange wa 150. Tusibira wanjawulo nenge ekintu kyekimu. Okitegedde. So nze ngula wanjawulo. Best friend wa Linda Den yajinguza 450. Naye omwana yagambye it is 30k. Oyo musajja. Really, can you tell a man to explain women things? Natugamba panti gye wali oyambadde kipanti. Kikyo. Gumunya. Bambi eno outfit namba ate Bambi designer wange si yanji ya nyambaza so yazitunda Bambi because ku morning show Bambi ya nyambaza. You know how it is, you can't be dressing up yourself every day on the show. Yes. Bambi angambi mtwalo gumu. Bambi ngulirayo pair nga 10 original of this shoe. I'll give you the money. Buy me 10 pairs. 10k, I'll pay you back. Nkwe mune transport wo. Eno 2-piece. Utola muno kati muntabyogerako tabimanyi. This is a 2-piece. Yes. Edisoko wali wajiguza. Edisoko eno yali Emitwalo 2 oba 2 oba 3. Naye yadda. Moze yajinguza moza tero kwambaza Itania. Yes. Moze yajinguza. It is actually a face mask. Lwakwa na foldinga nebera head sock. It is a face mask. Kana kafaananyi wakalabye wa chiche yakujidde mbongo bakyakuyiga kino. Nasese kyakuyiga kinawe kiri wano. I laughed because first of all there's a guy that tweeted about it. Nasese Oshtegera. I was not offended in any way. I told you I've never been this excited. Not even my birthday makes me excited like the way I was during the weekend. A chance jeko chabadde Aseno. My team okujikuba. Che chance jeko nenga nabadde excited. Wonna badde njija kugunda waliwo yangambe nangamba naye wondabira ku Evelyn omumbulize kati ye explaining le bwayambadde naye tugenda tutandikire kumbi the 150 pencil
Yes. Olugoye sirwange lwa C&G. Zaruri mu mmeka? I don't know. Engato Louis Vuitton, my friend gifted it to me. He's called Joe Wax. Yajingulira okuva Italy. I'll send you the receipts. So anozifulya neno kubanga nagisnappinga. I'll send you the receipts. Go balem. Eri mu mmeka? Angenda bikuweereza. Kubanga ngenda stocks are 30. These are stockings. Earring nazo za Emitwalo Essatu. Kati a blast. We're talking about a daily evening who is coming to work. We're not talking about the tweet I talked about. Kubanga singa mwansanze nga ngenda ku date. Awo mbadde mulina okumbuuliza. Njagala nnyo ebintu nga bwe twabyogedde bwe tuba tusigala. Kati njagala onsange nga ngenda ku date. Aye kati obuzibu obuliwo nze gwendi naye. He's already my boyfriend. He knows what to do. Sina muntu ankwana bukwanyi. Aye nga tutiyange badde yogera ku muntu gubali okwana obukwanyi. Yes. Omuntu nayeebuuza nawo comment. Ngenda kutambulira nnyo mu comment. Gamba gwenga gwo omukyala ku mmeeza oba ku musajja omwako mmeka omwayo mmeka otera omwokyala. Anyway nga tuvudde ku date kubanga mbadde sagala nnyo okuva ku line ya date. Naye bba wange ntera omugulira ebirabo. I buy him gifts. And you know how expensive ebintu by'abasajja biri. You know? I don't even know why they came out and they were complaining because they know ebintu ebisinga n'okubeera eby'ebbeeyi. Okitegeera. Nze mugulira ebirabo. Mugulira ebirabo. Otera omwokyayo ku ssente nga nga muwaza zach because he has enough money. He has enough money. Mpozi otuwa nga tuli mu motoka nga talina mu 2,000 za kuwa skari abadde akuuma emmotoka. That I can give. Yeah. Naye singa akera ku makya nagamba nti okyayo 2. Nga alina nga bakisigamuwa. I can give him 200k because he gives me more than that money. So olozimuwa. He's my boyfriend. Tankwana bukwanyi. He's my boyfriend. We've been together for long. Singa abeera eri omusajja tugeze tuddeko emabega. Omusajja kwana bukwanyi naye nga mumaze nga mwezi gumu 2. Nakugamba naye Eve laba leero sinaamu kasente. Obimanyi zibuze. Kwana bukwanyi. Oba mukolera kimpozi ombuziza ki? Sobola mwocha. Zibuze. Ngena ng'ogiraba embeera ekalubye. Nga nkwana bukwanyi? Mumaze ng'emyezi 2. Nga kyankwana? Kitomo. Sisobola. Lwaki? I can't. Tosobola oyina ensonga lwaki tosobola muwa? Bannange sisobola. Sigenda kuwa nsonga ne sisobola. Nga nkwana bukwanyi? Sisobola. Gwenga gwo omukyala oba gwenga omwana omuwala oba nga ki? Abantu basinga tukino wagitadde bagambye eri ku gwenga gwo omuntu. Teri kunze nzekka. Let me tell you one thing. When something makes an alarm, it is a social problem. Nakola social work. But ekintu kibeera nga kizibu ne causing a lot of tension, a lot of noise. It is a social problem. Nze nkimanyi waliwo abantu abali awaka ne bangamba watwogeredde thank you. Gye bali bangi. Era nga we nakugambye nnyina gwe nayogeredde. And these things are happening. Gye biri. And whoever came out, they know the truth. Buli yakyogeddeko buli yakomenti nze amazima ogamanyi. You know the truth. I'm not apologizing. I am not sorry because I talked about a problem. Nayogedde ku bintu ebiruma abaana ab'obuwala mwe bye mutamanyi tebabagamba kubanga baba batya okuswala. Nze navuddeyo n'enkyogera. Okitegedde. Neebuuza ngani? Navuddeyo n'enkyogera ngani? As a person who owns a Twitter account, you also have one, right? Post. Toyina Twitter account. Postinga. Bw'obanga oggulawo zino handles si zizo? Ogulawo n'oteekamu password nga yiyo, data nga wuwo, essimu nga yiyo. Okitegedde. Then what is wrong? Okkirizibwa postinga buli kyoyagala. You are allowed ani agaana. Waliwo agenda okukuba emigo ng'opostinze kyoyagala. Tewali. And what I said is happening out there. Just abantu abasinga tebagala amazima. Nenga kinayogedde gye kiri. You guys should know that these people prepare a lot to come and see you and you don't appreciate them. You don't give them njite compensation fee. Mukwano gwo singa abeera eyo nga y'omu ku oba najja n'akunyumizamu n'agamba Eve biki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 
kugamba kiti from posting. Yavudde because we were like 5. Natunyumiza. So us talking about it and discussing about it clears up her mental health, makes her feel good about herself. Because bw'obeera not appreciating agenda kudda ewaka agambe teyansiimye nayambadde bubi.
Chokanga ye yavudde wakanga yiteddemu omusimbi gwe nalabika bulungi. For you, how heartless are you not to appreciate this person? The problem is you're calling it prostitution, but it's appreciating someone. As I said, I'm not blaming you for interpreting it the way you wanted. Oshitegera gwe kitwale nga woyagala. But if you know what I was meaning, if the shoe fits, darling, wear it. Kyembuuza kisinga tugeze tugambe success avuddeyo n'akunyumiza ey'embeera okitegeera nga naye bamuwa emitwalo egi etaano naye nga zze kusaba ku magezi ki g'osobola omuwa k'oyo omusajja bw'aba amwagala asobola okuyimirira n'amugamba this is what I did and I think I deserve better. Bw'aba amwagala oba omanyi abantu abagalana baba benengejje betwalamu ebintu byabwe, but I'm very sure omuntu gwokwanye leero n'enkya oba tolina confidence ekola ki emugamba ebintu ngebe, because you don't know how they're going to perceive it. Not everyone is going to take it the way my boyfriend takes it. Okitegeera. So bobanga omuntu tomumanyi nnyo omuleka, you just keep quiet and you wait for the next move, because we know men as people who surprise us. Tomanya within time ayinza okusurprisinga. Yeah, so omuleka, you just let them be, because mwakeraba. You don't have any entitlement of telling them this and that. Shovala nkugamba sina magezi ngenda muwa. Omulekerayo. Omuleka. Bo omuleka obalaba nga tekiyita ng'omwesonyiwa. If he comes back like after a week or two and he says maybe do this or do that, or I liked how you were dressed last time, oba nakuwerezayo nga 500k, it's cool. Okitegeera. Bwabanga they're human enough to appreciate what you did for them, because you went an extra mile for them, not for you. Mimi nimekaje wakanda banga nina makeup. Wow. Ogenda kusanga ku dating nina makeup. Was amwekoledde. Have I made it for myself? Yes, I've made it for myself, but taddemu kaliri ntino mwana wabande nina okukola ki omuweesa ekitiibwa. Bwagwa mu mikwano gye bagenda mwogera ko kinga bazeeyo ku office gy'akolera. Okitegeera. So we are looking good for you guys, so that when you walk out there with me, I'm presentable. Toswala kunkwe kwa behind the tables. Waliso akungamba mwe wala basajja bagamba soko sigale wano kanzije ngala emikwano gyeri gwe nakuleka wano okitegeedde, because you're not worth their friends seeing you. Okitegeedde. So kati omuntu omulawo nga akwambalidde bulungi bambi nga anyumi nawe ng'osiimye tekigana kumwokyayo. Compensation for the effort she has put in. Kala mwokyeyo nga mmeka gwezowola nga zino atisi yazitandikirwa. My dear, I am not giving a price tag. Think about it. When you look at her, what do you see? If you see 50k, then do it. Okitegeera. Nenzo yomola sigo nabadde njogerako. Njogera ku mwala kugenda otunulira and you see she deserves it all. Oyo mwala gwe nabadde njogerako. Abantu basinga ne basigala nga beebuuza yogera bawala be Najera, be Kololo, be Makindye oba ba downtown. Lwaki oyagala kunteeka mu neeti bw'oti? Abawala benjogerera waliwo nabawala nababeera Makindye nga bawala ba high class. Okitegeera. Nze omuwala gwenjogerera yoyo omuwala eyeeteekamu ekisoboka. She goes an extra mile to make sure alabika bulungi for her date. Yes. Waliwo ya comment ze nagamba okimanyi waliyo omuwala nga kakyanga agenda ku date afunako wadde kyebiri. Owaye yamanyi. Buli omu n'endowooza ye. Naye bw'atyo bwe yalowoozezza bwe yateesezza. N'ensi neemulaba kuba naye wamulabi. Naye ng'omwana yakoze akantu mwewala abantu ng'abo. Akavira ntekako 30k. Women, avoid such men. What? Avoid. How do you say human hair is 30k? 30k? Synthetic wa mitwalo 3. Waliwo synthetic we 3. Not even synthetic is 30k. Why would you say human hair is 30k? Avoid such men, by the way. We are hardworking women. Twekolerera okitegeera omuntu agenda kumanyiira agambe mbu enviiri zolina za mitwalo 3. Really boy child, you can do better please. Singa omusanga Ani oyo muvubuka yakoze akantu sina kye nsobola mukola nza n'obutamutegeera. Singa omusanga n'akwesa n'agamba nze nakola kali akantu nga mugamba obadde oyagala nkufuuwe. Baba yagala mufuuwa nga mufuuwa. Ninga bambi kyamukoledde actually yandibadde ajja n'angamba na thank you. Appreciation I'm talking about. Kyamukoledde yafunye likes, kimanyi yafunye ne follows, ne retweets yazifunye. Kyabadde ayagala. Which is okay.
Kabiri akola kakakulumye nno. Kanumye kubanga kabbeeyi musobola okubira ku Xglam best friend wa Linda Den ne mubuuza yakanguza meka. You can even call her now. Nze buli omu ankolako namubawadde. C&G. Singa tumukubira kati ne tumubuuza kabiri kali kameka. Moze yine namba yenjirina. Ati omukubira tujjawo gundi. Tegeera. Soko mukubira tujjawo gundi. Kamukubire. Moze ayambaza Etania. Okitegeera yeyanguza headsock eyo. Kwagamba buli kimu kye mwagala. Twali bakubidde nisooka tujjawo gundi. Kwa kano kwa katambula discussion ya kati ekyovola bwoyo bambi yakakoze. Etagana okungamba thank you. Please bro, appreciate Ketra. How are you? Hello? Ketra, how are you? I'm okay, love. How are you? I'm okay. I'm on an interview and people want to know how much the yellow hair Jewanguza yali yammeka. The yellow hair? Yeah, the piece Jewanguza ya yellow. 450. Thank you so much. You're welcome. Omwana nga yakujereze nnyo yagambye meka 30k. And then you think such men will appreciate you after you've gone an extra mile to go and see them on a date? Poza kakatokawa Enengato lwakuba kati nkoyo gamba mbo kati kino bakingulira kino bampa birthday gift. I just have rich friends. I just have rich friends. Replanned kid. Oba ne weno ngato mukubire. Oye yang gifting enengato. Ne tumukubire yaguze eyo. Ate yajinguza yakugulire. Yang gifting. Oshitegeera. Anti kati mwagala nnyo ebintu by'okuzaala. Yali boyfriend. He's my friend. I have rich friends. Rich friends, not money. Their hearts are rich. Yes. Mukama atuyamba akwate. Kubanga olunaku lw'ejjo yabadde Spenders Assembly. Ayinza okuba gye yasuze. Sigiri so. Abantu balekerawo okwogera ebintu bye batamanyi. Because this exposes you. How can I go out on a date with you when you can do this? C&G. Tusobola omukuba tewaliwo obuzi. Twalikubidde C&G. Kubanga n'engoye nazo zaayise discussion yanjawulo. Tumukubire. Tumubuuze. Nze buli kimu njagala nkibawe. Sagala ate muddeyo mugambe simanya kabiri katuke simanya bisi. Okatuwe ffe Girls, C&G. Mbu number 1 ku Twitter. Ndi ku interview. Ojjukira kale akafaananyi ke nakuweereza nga bali kupimapima engoye n'enviiri. People want to know how much you sell this outfit and two piece gye nali nyambadde. Ya maanyi ya bbeeyi balekera okumanyira. Anti bagala mmanya ya mmeka. Ya Emitwalo 9. Thank you so much. Wano batugambye yagumunya. Omwana yagambye panti yagumunya ate ngeno two piece ate n'agamba ano 5k. Tudde ku Edisoko tukiggale. Moze. Tumukubire moze. Edisoko ati tukiggalira awo. Buli omu asigaleyo ng'ayogera byayogera. Naye nga bottom line. N'abaana bamanyira. Naye nga bottom line. Omuntu bw'aba ng'azze ku date. Ng'azze naawe. Okitegeera. N'akuteekamu effort ye. They deserve to be appreciated. Moze, how are you dear? Ndi ku interview. Ola kafaananyi akabadde ka trending nga balaga headsock ya 6k. Neno headsock gye wali wanguza ene ya face mask. Just nagifolding and nengifola headsock. Wajinguza sente mmeka mukama wange? Si headsock yali face mask gye wanguzako one time. Lwakuba nze nagifolding and nengifola headsock. Yes. Oh, yeah. Nga temanyi zalinga ebiri kitundu. Kale, thank you so much. Mwana wano yakumanyidde. Naye kati ngenda. Nti kati mwewala abasajja nga bano, dear ladies, such men run for your life. A man who can sit down and say her hair is 30k. Run for your life. Anyway, it made me laugh, by the way. It made me laugh. Emitwalo nga nsanvu. Si kati ne ku microphone y'abakama bange bagiteekako price. Si kati bagiteekako price. Danti okwogera. Naye munsangeko nga ndi ku date tukole fashion police wa prices. Tuyite. Bino nga nkola. Musono noonyayo ku bifaananyi byange nga ndi ku stage kubanga engoye z'oku stage zisobola okubeeramu ez'ebbeeyi. Kola custom made bantungira. Njagala kusanga ogenda ku date nga weekubye ka makeup kiriya nga buli kimu kiriya. Nja kukubira. Nza nonyiga ne njikola ne leero. Nja kukubira tofaayo. Bakuggyako obujja waya. Sina waya zanvuddeko no by the way.
Ndi very normal. Mwana yakumanyiridde mu kafaananyi. Ani wakafaananyi oyo muleke naawe tasobola nakumalira budde. That is why I didn't even want to talk about it. That is why I didn't respond to anyone. And I'm very happy everyone has their own opinion. And it is very okay. Chovala inze. Sabaze. Shege. Asani Kasinje. Nemuleka because it is his own opinion. Ye kyalowooza. Olaba kati twali mu primary ne batusomesa communication. Ojukayo twayimiriranga waneeno. Teacher nakugamba ekigambo. No kigambo oli. Masembe naye na kigambo oli. Kigenda otuuka eri. Na kigambo kirala mukko. Ng'ekyasoose wano. Si kye kisembyeyo eri. Kikuwadde ekyokuddamu. Kyova asaayombi na muntu n'omu. Tumaliriza siibula abantu. Bank statement y'obusalale gwafuna. Nakalabye. Olesa bank statement. Salary kibi nfuna wa mirundi mingi. Waliwo ku TV, waliwo ku radio, waliwo mu bbaala, waliwo ne webivulu byenkola. Kati jabi balabalamu. Nyera sina right ebikulaga. Gwe ngaani abinsabye. Yenga fani. Fani mbale manya akoma kwagala byenkola. Nesente abayagala zimanya. Ayagala n'okumanya obulamu bwo butambula butya. Afaayo nnyo. Oh, ofaayo nnyo dear. You can follow me up on my pages. My Instagram is Evelyn Mike. My Twitter is Evelyn Mike. My Facebook is Evelyn Mike. No following up with my life. Bank statement ojazire. Rush manjireta. Eyo embassy gye basaba bank statement. Nyakitola ku embassy. Bw'oba ojagala jojo gisanga. Sibula abantu. Bye. Mbagala nnyo. Okoze otya? Bye. Bye. Mbagala nnyo. Mbagala naye ng'ekintu sakyogedde mubi. Nayogeredde bambi abantu abalumwa. Njagala mutegere nti people get hurt. Abantu balumwa. So I said it from the other angle. I've been a hero for the rest of the people who haven't talked about it. Nze mbadde Gerard waabwe. So nvuddeyo ne nkyogerako. And how you take it is okay because everyone is entitled to their opinion. Yes. Tuzaako ki? Tuzaako ki? Bye. Tuzaako ki? Ebirungi bijja bingi because now this year is last year gave me a mileage. I did a very famous advert eyagwanga mujje eyamanyisa mu bantu. I introduced Palazzo on stage. Last year still I got a job on TV and radio. Kwegamba my career has been moving mpola mpola era njagala kwebaza Uncle Pius Mayanja aka Palazzo. Njagala kwebaza kati webaza Palazzo. Have you ever been in life nga oina sente? Naye nga business yokola tojirina. Nga buli business gyokola egwa bugwi. Naye nga waliwo ina akasente akatono. Nga ina direction. Nakola business emu bweti. Nekula. Kati oli omuntu alina sente nnyingi nga akola kinakola kirakola kiri. Yali nze. When I met Palazzo, he gave me a direction. Direction osobola kumala emyaka 10 oba negisukkawo nga tolina direction in life. So omukulu Pius Mayanja yampa direction. Because when nakola akalango nenka editinga, it was him and Geoffrey. When nali nkola akalango, be bali ban supervising. They're the ones who told me now this kalango is good to go. Yeah. Wala wali ali wa Palazzo. Nakakolera ku studio ya Palazzo. Ko team good music kujina akakolera akalango. So they kept on monitoring because solo kola ekintu. Nga tona muntu akuguiding ambu kati kino kirungi kino kibi. Kuba akalango kyemanyi nakakolera over like a month. In fact kaina kusoka kufulumirwa ku gwanga muje ya soka. Ojuka that time stage ili okegwe waliwo akasoko okufuluma. Naye tekakuba nnyo because tekali fine obulungi. Kati stage we yagwa nenziramu ne polishinga kano. Still with the same person giving me direction. Palazzo and Geoffrey still giving me direction. So this kalango brought me to Chameleon. Lachovola babombuza who are my best artists. Nja kugamba Jose Chameleon, kugambe Palazzo, kugambe ne Wizo Manizo. Bakola kintu kinene okumposhinga. I want to thank omwami Edwin Katamba. He's the MC Cuts. He's the one that recommended me to Galaxy FM, and just like that I got a job because of MC Cuts. Bantu banji nnyo abazze banyambako in my journey. Naye bano benkuwadde sigamba mbobachi, but these are the significant figures. Nti ono yanyambako nayogera ne Galaxy FM nenfuna omulimu ku Galaxy. Ono yanyambako nampa
direction nefuna direction mbulamu nga bwe ngambe direction is something very hard to find. Yes, so and I want to thank my family for not stopping me because I'm the firstborn at home. Bien kola banji babirabirako. I want to thank them for not stopping me for doing what I love. Yes. And winning success. Winning success took to meet the dear. Winning tati ampalana by the way. Mulaba ruya sabula. Lunch jendia. Tajimanyi. Jendia jalia. Era yomulanga winning success lunch jalia kayaba nako. Ngamba yanange jendia. Bulandeka. Oba muntu aleko kuserena. Aleko kuserena. Ya kutwala obuntu butono nnyo. Those are small things. Those are small things. Tuwabya abakazi. Mwana yalemedde kantu apo. Mbo tuwabya abakazi. Bannange nyina gwe nkutteko mu ngalo ne mugamba jangu tugende eno. Know your worth. Know your worth. Masembe tukyakubuuza abakazi kibe bawabiza. Mwami Masembe. Abakazi baleke bamanye their worth. Omuntu eyetaddemu ezo sente nnyingi nnyo tagwa na Emitwalo Ettano. Masembe yagaba mmeka? Masembe ogaba mmeka? Ayayaya ng'ekyetaano okayanye. Olaba abantu bali abayayi. People hate the truth. Owedde akaana n'ekyetaano naye kati awoza mbu nkuwa ATM. Ani akuwa ATM? Obadde ekyetaano. Waliwo abasajja abo bakuwa ATM mulo. Naye nga si Masembe. Abo bona badde siboogerako. Ale njogera ku bali abawa Emitwalo. If you feel like you're not ready to take someone out, please don't take them. Winnie bamuwa mmeka? Winnie success. Ojja mubuuza. Winnie mbu bakuwa mmeka? Awo Winnie we mwagalira baani. Baani. Obadde omubuuza baani? Aye kitegedde. Nze kati ansa gyampadde nze mba ngifuna. Baani. Sigenda kwongerako mukwano. Byebyo. Mubeere bulungi mweraba. Munaffe mutuleke. Bantwala ku Serena. Ne Masembe toliiko.